we put out a recall of a product, Ugandans think, oh, this product is now dead and gone. Eddagala eriyitibwa Baptroy Heavy 15 omugaso gwalyo gwa kusanyalaza muntu abagenda okulongoosebwa. Eddagala lino lyasaasaanyizibwa amalwaliro ag'enjawulo mu ggwanga wabula okusinziira ku Abias Lwamwiri omwogezi w'ekitongole ekirondoola omutindo gw'eddagala mu ggwanga ki National Drug Authority agamba nti eddagala lino terituukana na mutindo. Bano twabawandiikidde ekiwandiiko nga kiyimiriza okuyingiza eddagala lino mu katale n'okujja ku katale baaci ezi zonna ezikwatagana n'eddagala lino. Ategeezezza nga bafunye okwemulugunya okw'enjawulo nga bwe libadde likubwa abantu naye nga teri kibakyukako. N'eddagala balikozesa mu kusannyalaza nga ogenda mu theatre. Kye tusanze nti babadde balikozesa ku bantu ne litakola kyetaagisa abasawo okukozesa eddagala eddala. Kiba kitegeeza omusawo ajja kumala obudde ng'alinze eddagala likole ne litakola. Lwamwiri agamba nti newankubadde bakkiriza eddagala lino okuleetebwa mu katale lyalemereddwa okutuukiriza omutindo ekireesewo okutya. Buli recall ebeera ne levels eno tugitadde waggulu nnyo ku lw'obulabe n'eddagala liyinza okutuusa ku balikozesa. Wabula bba abaali bakozesezza ku ddagala lino abagumizza nti tebaba bannakweraliikirira kwonna. Nga bwe nnyonnyodde lino eddagala tewalawo abadde alikozesa n'afa. Obuzibu bwalyo nti lino omulimu gwe lirina okukola gubadde nga tegulikola kusannyalaza abo abagenda mu theatre. National Drug Authority ewadde abavunaanyizibwa kusaasaanya eddagala lino nsalesale wa wiiki emu okuba nga bamaze okulijja katale. N'ekiwandiiko twakifulumya ku Friday ku Lwokutaano oluwedde ne tuwa Abacus deadline okulaba nti etuwa report ekwatagana okujja ku lino eddagala ku katale eno wiiki nga tennaggwaawo. Era baagala bano bannyonnyole lwaki eddagala lino terikyatuukana na mutindo nga bwe gwali. Tuwaliriza Abacus etulage gye yasindika ddagala lino beeyise okulukomyawo ne quantities oba obungi bw'eddagala lyebajja ku katale. Kati eddagala lino era si lyakuddamu kukkirizibwa kuyingizibwa mu ggwanga. Tuli suspendinze terijja kuddamu okuyingira mu ggwanga. Tulijje ne ku register yaffe okutuuka nga tumaze investigations ne Abacus ne manufacturer nga bamaze okutukakasa nti ebyaliviirako obutakola nga bwe lirina okukola babikolekiti. Ono asabye bannayuganda okwekubira enduulu singa oli akozesa eddagala ate ne limutuusaako obulabe kyokka nga lyamuweereddwa musawo mukugu.